Gawe mumanyi nti omukulu Bebe Cool ate ye Boxing Day ajekwata nabeera nga ate ateekayo tondeka ekiwaatule wabula era nga abayimbi bangi abajja okuperforminga ng'olunaku olwaleero Alien Skin naye abaddeyo okubeera nga ate aperforminga era bw'atuuse mu kifo kino alabiddwako ng'alina omwana wa Bebe Cool Alpha ate nga webekwata mu ngalo webewazihaaga kale balaga nti buli omu asanyukidde okulaba ku munne asanyuse okulaba ku munne naye nga era Alien Skin agenze maaso ku stage ate nabeera nga performinga abantu bamwaniriza bulungi abantu bamusanyukidde era wabeeredde ne Bebe Cool Raw agenze namwana essaawa ye babadde basanyufu bonna babadde nga kugamba olaba nga buli kimu kitambula bulungi ate nga n'abantu bennyini vibe eri egenda mu maaso. Nenga mkwano nkujokeza, this is Patricia's latest and it is Trisha here. I welcome you to my channel Gwewena Ompya. Make sure that you don't forget to subscribe, like, share and tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Bwatyo abadde performinga nasooka n'agamba DJ sooka pozinga n'alyoka ne yeebaza Bebe Cool okubanga yamuyamba okuvaayo mu kkomera. Yamuyambako okubeera nga ate basetolinga ebintu ebyo ate n'abeera wabweru. Waliwo omusajja wange gwe nasuubiza ekigambo kimu ipozinge naye apozinge bwe nzize emisango yakole ki zokubira akalulu kanko Bebe inako ngenda banyonyola lwaki ozegede anti abo bakuba ebi eri esembayo okulaba nti kimenka ali wabweru this time ozegede nengo obulayi bwali bwakolaki bali wansiba mpaka omusajja bwe yagamba enduza bizo tekayo eddako nawe wakati batonayo tetusobola kubitegeera agamba boyakola Kano ke kaseera ate Alien Skin we yagenze n'aggyako essaawa ku mukono gwe n'agiwa Bebe Cool era ne Bebe Cool bw'atyo yagitadde ku mukono gwe n'agyambala. Shut up.
Good night, good night. Bw'atyo ate Alien Skin bw'abadde ate mutondeka ekiwatule mujjukire nti sheeno yabadde egendereddwa kubeera nga ate bafunamu ssente ezigenda okuzimba ennyumba ya Bridget. Naye nga thank you so much for watching guys. Don't forget to subscribe, like, share, tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Bye bye.